Olunaku olwaleero tugudde ku basajja ab'amaanyi oba ababuluga ab'amaanyi okuli Ashburg Katto n'omusajja gwe bayita Amale avumye abantu ono gw'olaba ssebo okyewakana. Omanyi njagala muve mu bulamu bw'abawaana yinki olwo oyagala kunteeka mu levemu ne pengepenga avuma abantu bw'ovaayo n'owabula leero mu Uganda oba noga nti Ashburg saati nga teteredde oba owabudde kubanga nti okontanye naye kati gwe vva mu abo va mu Toyota lowooza ku Volvo ne Benz ezo brands ezikwawula ku bantu abalala. Dr. T yavumye abasumba navumyani ani bwe naga nti oleega ebitama n'olwokuba buli muntu ajjira mu layini y'opozi nga tawagira abala kye bawagira majority kyewagira nze sajja kuwagira majority. Okay, Ashburg Katto tukwaniza ku BTM TV bulamu mugamba. Obulamu kiriya nnyo mwena abantu ku BTM TV. My name is Ashburg Katto aka the big fish from a small pond. Mbalamusizaako nnyo. Ashburg Katto yemwe abantu betwalaba bagenda okusaka. Mwali temugenze kusaka? Ekinte soko kikyuseemu tetwagenda kusaka. Mwali mugenze kola ki? Twali tugenze kukyalira ku jjajja waffe n'okutwalayo ensonga ezizimba eggwanga. Olunaku olwolwayo tulaba ate mutandise okwekubangana. Abamu ku bagendayo nga full figure yavaayo n'agamba nti abasajja baba bakozesa bukozesa ne babasuulawo. Kyenjagala musooke mumanyi mwenna abalabi baffe ku BTM TV nti ffe babulogo oba baserebu ebyo bibangamu naawe tweyogerera amafuukuule ku makya osanga twayombye kawungeezi nga tuseka tuli ku mpuuta tulya so n'olwekyo byo mubimanyiire. Ne mu ggulu byaliyo Katonda yawukana ne Setaani naye ng'ate Setaani yali omusinzi omukulu n'agala okuliivula Katonda n'akuba nga temusobola twawukanya byonna bitwogedde ewaffe eyo biba byaffe ffe twevumanga bya bulijjo. N'obubaga obubeerawo kati NRM bwetegeka tebabayita. Ffe situli bazinyi ba ku mbaga situli bali ba mikolo ffe tuli banene nnyo naawe ffe tubeera mu giri emikolo egisembayo egisalawo policy making ne tutabeerako ffe tusigala weetuli ffe twagala president twagala eggwanga twagala ekibiina kyaffe ffe tuli bantu boogera amazima. Omukazi yavaayo n'agamba nti mwatomera ekintu kye mwali temumanyi kintu kye yali ategeeza olowooza wamwena mwaliyo tomuwanda bigambo mu kamwa yagamba bw'ati full figure yavaayo n'agamba nti baganda bange twatomera ekintu kye twali tetumanyi. Mpozi nga ayogera ku kintu kirala mwene mulowooza mbu atayogera ku kino. Yagamba uliriza ku bantu beyayogera yagamba Ashburg Katto nagamba Ismail Access uliriza sebo bonna abantu beyayogera mwenna mwagenda mu State House. Tokwana nko girlfriend nagamba nti simanyi lwaki nakwagala kisiraani gwe ate enchana nedda sebo amazima gali bwegati mwenna mulina mind y'opposition babateekamu opposition mu bwongo bwammwe kize bawakanya buwakanya kabalemwe naye amazima ensonga zetwogerako za ssente omuntu abanja n'atabanja banjawulo kirungi mbulamu okubaawo ng'olinayo gobanja etaano ne bw'obeera omwavu osuubira nti anakkubira akasimu naggamba ngenda kukola ki ate nekirati amale ffe tetubanja ffe baatuwa pulezidenti yatuwa banego omanyi omukisa pulezidenti okukwatira akabaasa n'akakuwa abajjukira edda nga tukyali baana bato nga pulezidenti bw'ajja simanyanga independence bagitegekedde wamwe Masaka nga baleeta amasomero ne mukumba ne muyimba obuyimba nze nakolako lumu ka poem pulezidenti nampita nampa ebbaasa gwe gwali omulundi gwange ogusoose mu miitinga era nasanyuka nnyo ne mwagala okuva ku olwo. Tekitegeeza nno yali ampanguzi tekitegeeza muno nali musabiriza no pulezidenti abeera ne budget parliament ye gyapprovinga ng'ezo ssente specifically za pulezidenti kugabira bantu gifts token of appreciation handshake kikirizibwa ate nayo gwe bagiwadde. Tekitegeeza nti no walidde enguzi mbu ofiringa esimolo okukute mbu bonna agamba nno pulezidenti yampadde bajja kunda babubi no abo bonna batwogerera musimanyanga mufune ebyokukola mukole muve mu kusabiriza ffe ssebo tukola laba gwe tolabanga nze ow'emagere n'akwata emitwalo 5 n'aba Silver nyambadde origino gwe yambadde fake. Ani agambye nti tokola sebo nange no gye nyambadde original siye gwakingambye ensonyiwa Tamale yongereza okwo badde ngamba nti mu Buganda bagamba nti kirya munno nti nga kigaaya bulungi nenga kiryani mu Uganda kati embeera yatuuka nti oli bwakola kamba buulire ne mukulu Kyagulanyi ayina eddembe okugenda mu State House kuba it's a State House. Baberanga ya opposition. Yes,
amazima baliyo mateeka kubanga eri mukulembeze wa ggwanga lya Uganda oba gwani oba oli opposition leading oli ye mukulembeze aliko. Dr. Amale twakulabye ng'olumba abasumba okuli Bugembe. Sinnalumba basumba. Eyo enjogera mu era abantu ne bagamba nti no abantu omusumba aba musumba. Katonda yagambe nene etonde yantumye okwogera ebyo. Wavudde ku kyokwogera ebigambo ng'ebyo. Dr. Tine Makona wa BTM bantu banjawulo. Nafubutuka Semba buli Katonda yandeeta mu kibuga. Through sponsorship ya muzeeyi. Ekyo bwe nkyogera mu kifula negativity negwe okuweererwa muzeeyi n'oyambuka wali nakasero. Muganda wa genda n'ebikamera bye bino. Otuuke wali ku gundi. Sajja kuba oli yeveemu amanyi. Buli omu gy'ayagala okubeerako nga president yakubira kasimu goma kye kitegeeza. President n'akuyitako mu maka ge ne tugenda. Ffe baashibaga kato. Abavu ne kibaluma. Ne bawulira nga naye ate amazima gali bwe gati. Singa tutega kamera ku State House bangi bajja okulaba nga basooba. Naye watufere tubyogera ne bo bajja ne baganda abo basabiriza naye muganda wange. Tewali atasabiriza kwa tukeera kusaba Katonda tuba tumusabiriza. Eyo endowooza y'ekyavu evemba vubuka. Dr. T bangi abanneereegamu ng'oli alowooza nsobola naye wenyimirira tosobola kuyimirirawo n'emirimu gyenkeera okukwatako n'emikono gyange olunaku bw'owandika proposal ng'ogiwandikira Ministry of Health mbw'osabiriza bw'okuba ekifaananyi n'olaba Seggirinya oli mugezi nnyo oyagala struggle kati bw'obulamu nze sibuliimu bulijjo ogamba nti g'oli mukozi wa Kabaka ku Masengere bwe wagenze mu State House twagenze okuwulira ebigambo ebigambibwa nti wagenze ku President yagamba ngende eri oyinza bagita presidential decree. Andi abantu bagamba nti abantu ki naawe abagamba temubeera don't be stupid omukulembeze ayogedde gwodde mu ggwe omanyi kye bayita presidential directive. President alina obuyinza oga nti Makona mukuba amasasi mumuwembwa zimule ne bakuba obwo bulinzi abulina. President alina obuyinza obuga nti parliament leero ngigaddewo n'agiggalawo bayita presidential decree. President agambye vano de wano nzani addamu. Ashburg Katto. Facebook social media abasajja bagiggala. Ate nga tumanyi mwe ko mufu. Ekitu Facebook kwe nali nfunira. Kali kalimo amazima sigenda bala bambe kwekerere baganda bange nga nkuba obulango nenfuna mpaya 2 nenfuna mpaya akakadde nenfuna mpaya 10 ekida. Munango lwokogera amazima ennyo n'okwagala president wa faliko atenga bali abasajja bali bemutegedde bali. Bayina ekigendererwa ky'okutabangula eggwanga lyaffe mbu balyezze kati nga balaba ffe tubayimiriddemu kye baakola ng'ebula ennaku ntono nnyo tutuuke mu kulonda ne bajjako akawunti zaffe zonna ne batuteekako ban tetusobola kudda ku Facebook ne bw'oggulawo endala bagitwala ne bw'okola otya bakikola ki. Munnange bwe twagamba mu jjajja n'awuliza n'agamba yi bannange bazzukulu bange gavumenti newandiikira abasajja abo okumanya nga abasajja abo bali staboni ne bagaana. Yensonga lwaki mulaba nti mukyakozesa VPN ate nno mukyabiyita bya lubalato n'essaawa yonna we tuddakawo mu maaso mwenna mwalikakana nga temukyali ku mikutu egyo lwa nsonga kye tuli mu kufumba oba kyendi mu kufumba nga nze Ashburg Katto kigenda kusuula Facebook mu Africa yonna bagende badde ewaabwe tusigale naffe wano Africa twetongole. Ashburg olina amaanyi agagasuula Facebook mu Africa ngayina lwa nsonga nze nagisitula nze najoyininga Facebook mu mwaka gwa 2009 nga wano mu Uganda ina bayuza nga 15 kati word of mouth ne tubeerako mpola yensonga lwaki olaba Makona mwajja ku Facebook mwansangako nga kwendinga nakikubadda nga ndi munene. Facebook nze nagizimba we made Facebook si yatumakinga kitegeeza tusobola ero gisuula tena kyetugamba kampani nyingi nyo tuzirabye ezibadde ez'amaanyi ne zigwa. Ne Facebook ya nyinyi we yajjira yasangawo zi MySpace nga za manyi simanyanga Penipo simanyanga ati yahoo.com byonna byagwa kati tuli ku mirembe mipya kitegeeza na jina emipya jijja kugwa. Okay. Dr. T obugambo busembayo kwakola ku BTM TV. Obugambo busembayo tulekerawo negativity. Nensi ze tugamba nga America ze tugamba zirimu democracy wali ebiina bibiri byokka Republican ne Democrat n'abalalala. Omuntu ayina eddembe okugamba nti kiri sikyagala. Kati mu ggwanga lya Uganda ffe baatubulandinga nga abasiru kubanga mbu tuli against no policy. Mulekerawo okusaasaanya obubaka obubi ku mawanga gammwe. Bwe wabaawo ekintu nga Mama Awards nga zijja mu Uganda, it is an added advantage to Uganda. Olw'okuba otandise okusaasaanya obufaananyi nga essasi lyakutta omwana omuto ne mu America abantu baffa ne Bungereza abantu baffa. Ne bw'odi campaigning ensi yo
n'akatono akabadde kajja kagenda kusiiga muganda kati abantu bali mu kukola alamu ku social media mu Uganda abantu bafa naye gwe gy'oyise olina mbuulira wamwe waliwo gwe basse Ashburg olina gy'oyise gy'osanga omulambo tulina emirembe gyaffe abantu bagenda basaasaanya egundi mbu gavumenti ekwata abantu tewali gavumenti etanywa abantu gavumenti esobola okujja nerondawo Ashburg nemutwala gye mutamanyi kubanga for security reasons ne mu America waliyo emmotoka esaliko namba plate waliyo safe houses waliyo bakuba obukongovule ebyo bibeerayo everywhere ate bikirizibwa mu security obugambo obusembayo baganda bange mwenna abanda ku BTM TV njagadde n'obuwombefu obw'ekitalo ennyo buno obugambo obusembayo mbusindikira eri jjajja waffe president omwagalwa nga nkujjukiza nti akasabbuuni ke watusindikira tekannaba kutuuka ne tukalinde essaawa yonna yonna kajja kutuuka kuba gwe tolimba tolimba tukimanyi naye n'ekirala ekisembayo president nga bwe nakuwa idea eri ya ghetto initiative n'ogyagala nnyo 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 ngezezaako okutuukirira abantu ab'enjawulo mu gavumenti yo nga mbalaga ideas endala zennina ekinneewuunyisa nti idea bazitunulako ne bazaagala ne bagamba bannange kino kye tubadde tunoonya naye bali siro simanyi oba nze ali ku speed ennyo oba bo be bali siro for example nyina idea esobola okutuyamba okuregulatinga borders nga tetubagobye mu Kampala nga KCCA bwe yali eteekateeka nga tetubanyigiriza nga mwe bali bakola naye nga tubaregulatinze nze nzekka nze nyina idea eyo ate ng'ejja kukola idea gwagirina nze ndi content creator sebo ate nze golaba wano ndi omu ku ba renaissance men I can do all by myself nina idea egenda okugoba social media z'abazungu wano ate tusigale nga kwetuli nga tulina ebyaffe nina project mpitirivu nnyo so mbadde nsaba president abantu abo bagambe nti omwana oyo bw'abazze gye muli mu mugulu bye nina tebabirina